Yes, mbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya mwenamwe n'abafollowinga Fadi TV ginembe bazane bagamba ati mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade Allan Cruz yagobeddwa ku BBS Terefayina inaku no BBS erimu kuwera era omukuomu nabe ne Afterwards ne yakoze Bivuddeyo wabula bagamba ati ne Afterwards yagobeddwa kugwebwa onyagenze yegasa ku Next Media wabula abasinga bagamba mbu Nabatanzi sawa era alikola ki mbu yalifumulwa era nga Allan Cruz yagenze ova ku BBS nga yekokola Nabatanzi era mbu badde tebakyebuuza lwaki buli muntu yekwasa Nabatanzi nti Nabatanzi alina empisa embi ddala kituufu kweri simanyi kubanga ne Nampijja bagamba ati tebakyakwatagana Nabatanzi era ku BBS mbu tebeebuuza mbu tewali anyiga munne enkolagana mbu Nabatanzi munnaye mbu omuntu wakucyungacyunga banne era mbu Allan Cruz yagenze ovaayo nga tebazeekwata nga tamunyiga tewali anyiga munne wabula ennaku zino BBS nga bagambye nti abakozi eri mu kubeera bwezi oba kiki bali mu kutola ku bakozi nga ssente bakyazina ezibasasula tewali amanyi. Allan Cruz y'omu ku abagobeddwa era ono yasize okuba nga concentratinga ku bintu bya online jjukira Allan Cruz YouTuber ate nga content creator amune ebimu ku ebitambatambula kadde kano ku mitimbagano egya social media wabula gali mu nkubo Nabatanzi yalibanga agobo abakozi bali mu kubagoba mpolampola era mwewuunya Nabatanzi nga mulabe ku TV ndala temukyewuunya kubanga kyandyapeninga ne Nampijja yekennyini Afterwards yasoose okubanga agenze ku Next Media agenze ku NBS agenda kubamba obuweereza pulogulamu ya barometer Saimu Kawala tayakyaliyo naye nga agali mu kubagalaga nti ne Nabatanzi yalibanga naye akwatamu Nabatanzi ntoza TV nyingi nnyo ezikola ki ezimwetaaga ezimutereddewo empapula nyingi nnyo zandyagadde okubanga akola ki azeegattako era kino kyandiwaliza Nabatanzi okukola ki okuva ku TV ya BBS nagala neyegatta ku TV ziri endala naye ate TV ziri endala ezimwagala zaagala kubanga zimuwa n'omusala omusava ebise bisinga oluusi nokulira ku TV nga akasente sikasava bulungi okakana ogenze ku TV endala olw'omusala omusava olw'omusala basinga bagamba nti BBS si yabagoba wabula mbu omusala gubulamuko era nti nno abakozi bano abasinga nti bavaayo olw'ensonga nti omusala si musava bulungi naye nga Allan Cruz bagobye mugobe wabula bamugobe n'agamba ye ntutuuka nabo byaki n'agamba kanconcentratinge kubeera content creator bintu nga byakolera ku online yakoze ekyasize okuba nga akola ki aconcentratinga ku ebyo naye nga Nabatanzi mbagambe nti ye TV nyingi nnyo zimuyayanira ezali agadde okuba nga zimusayininga abeere nga azikolera TV nyingi ezikola ki ezandimwetaaze okuba nga azikolera yes kyekyo TV nyingi nnyo ezimwetaagira ddala nga gyenkomeza naye nga mwongera okubanga munfollowinga temujja kubanga mwejjusa bagiyita Fadi TV UG mbagamba nti comment section weeryawo oba kabuntira mu comment section ate oserenga ogifollowinga nsonga za Allan Cruz binagwirawa binakomekerawa naye nga awo wetuli ku nsonga za Allan Cruz kubanga yagobeddwa naye nga ne Nabatanzi munnange naye essaawa yonna yali kulya wabula ekyenemwisiza okubanga ne Allan Cruz yekwasa Nabatanzi nti badde tebakolagana weyavuddeyo munene n'akola ki n'abyanja mu public naye nga atejjuka ne Nampijja enkolagana yasaanawo naye nga ate Nabatanzi alinga ng'omukazi bambi omukkakkamu alinga omukazi omukkakkamu lwaki musibako amatu g'embuzi okumuliisa engo bannange lwaki musibako amatu g'embuzi okumuliisa engo kubanga nze ndabanga omuntu omukkakkamu naye maama olwo naye agamba nti Nabatanzi kabwanange otwali tetukwatagana ate ne Nampijja nti nabo tebakyakwatagana bayawukana ebyaddala ebiri siriyansi ebyaddala ebyalaali kaakati ekyebuuzibwa Nabatanzi kituufu si muntu mwangu wano just bamwekwasa bwekwasa omanyi bayo omuntu nga walutwe nga mukazi watusigamba nti alina mpisambe naye nga munnaye buli omu akola ki buli omu amweteekako n'okuba nga amwekwasaako amwekukutirizaako n'okumusiiga mukumukuba magi amavundu kakati munnange ensonga zeezo awo wetuli bagita Fadi TV UG
mwongere okubanga mugifollowinga ate musubscribing munyige ku kade mbagala nnyo mwenna musigale nga mugyekumiddeko mwenna abagifollowinga namwe abasubscribing ate ne munyiga kade temwakola kyamaanyi nsonga za Nabatanzi okuba nti naye yandiva ku BBS Terefayina Allan Cruz ye yakoze yalekulidde wabula nga bagamba nti bagobye mugobe wabula yekwasa Nabatanzi mbu omu kwa abakoze kyembu abeekubanye okubanga agobebwa ku gaabi bigambo bya Allan Cruz kikati Nabatanzi ate mpulira naye kyagala kulekulira kati abweneebuliza ate Nabatanzi lwaki abaakugobya ate nga naye agenda kuvaako Be confusing amwana n'ingamba dacho Allan Cruz byatugamba bituufu oba ali mu kubanga yeefumba bwefumbi naye nga mwongere okubanga mugifollowinga temujja kubanga mwejjusa musubscribing munyige kade bagita Faadi TV Faadi UG News KBTV gikosa ne Kara TV Uganda na mbani updates zina value kosa n'amawulire agabaga trending okwetera eggwanga lya Uganda batumedeka abali Germany mu kibuga Berlin mu abali Uganda mu kibuga Kampala n'embeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi kubanga mwasubscribinga ne munyiga kade Faadi TV songa za Allan Cruz okubanga ali kulida okuba ku BBS Terefayina songa za Nabatanzi okubanga naye aliva ku BBS Terefayina sawa na we mulabanga avuddeko temwewuunya mubeera bulungi Faadi TV mbagala nnyo mwenna likinga